Kkooti ejulirwamu esangibwa ku Twin Towers wano mu Kampala tesobodde kuwulira kujulirwa kwa mubaka wa Busiro South Peter Sematimba kwe yakola ng'awakanya ensalawo y'omulamuzi Lydia Mugambe. Kino kiddiridde omulamuzi Mugambe okuwa ensala ye ng'alagira Peter Sematimba agobe mu Paalamenti oluvannyuma lwa Ssekigozi Stephen okumuwawaabira ng'awakanya empapula z'obuyigirize bwe. Peter Sematimba mu kujulirwa kwe ng'ayita mu bapuliida be asinzidde ku nsonga 10 omuli ey'omulamuzi okukola ensobi bwe yategeeza nti Sematimba si mubaka mulonde mu Busiro South era nga yali talina mpapula za buyigirize. Ono ayongerako n'ategeeza nti Sematimba teyasobola kuleeta bujulizi bumala bulaga nti yasoma. Sematimba ayagala kkooti ejulirwamu esazeemu ebyasalwawo kkooti enkulu omwali okumulagira okuva mu Paalamenti, okulagira nga ekifo kya Busiro South bwe kitaliimu mubaka, okulagira asigale mu Paalamenti ng'omubaka, ne kkooti okulagira liyirirwe ensimbi zasaasaanyiza mu musango gw'ebyokulonda. Wabula bapuliida ba Sematimba basabye kkooti okubawaayo akadde bongere okwekenneenya empaba yaabwe balyoke bagiwe oludda oluwawaabirwa. Wabula bino byonna bibaddewo nga teri munnamawulire akkirizibwa kukwata kifaananyi kyonna mu kkooti. Kyokka bo abawagizi ba Ssekigozi tebabadde basanyufu olwa Sematimba obutalabikako mu kkooti nga bagamba nti ali mu kubamalira budde. Naye ng'era naye akimanyi talina mpapula zimukkiriza kubeera mu Paalamenti. Kkooti yamugamba ava mu Paalamenti n'ajulira ate n'ajulira ebimu n'atabissayo mu butuufu bwabyo. Ne babba obululu buli budde ne bakola jangu onkwekule ssente y'omusole egenda. Kati nawulidde poliisi tekyalina n'amafuta gakola mirimu. Kyokka tuli ku ssente wano tuzoonoona. Naye nga Sematimba amanye ekituufu ne bakama be bamanye ekituufu. Tuve mu jangu okwekula ebintu bya Uganda ogiteeka mu jangu okwekule. Ssekigozi yawangula akalwala ali ensi n'emulaba. Sematimba yagoba mu Paalamenti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno oluvannyuma lw'omulamuzi okutankana obuyigirize bwe. Crack Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.